muwala waffe mukyala waiswa yafuna obulwadde bamudiagonizinga ng'afunye cancer wa breast 2 years back. Kati ne bamukolako ne balijjako mutwalako ebweru Amerika eyo ne balikebera ne bagamba nti ateredde awonye. Twagenda okwewuunya ng'ata akomplaininga ng'ekifuba kimuluma nnyo. Ogenda okumucekinga ate nga bagamba nti tumor yayingira mu lungs. Katugezezaako okukola ekutreatinga ekyo recommending eddagala tubadde tulitumye ebweru naye okutuusa ku makya ga leero lwebiganye. Kati olw'omukaaga oluwedde nali nkyali wano muwala n'akuba nti tumuleese mu ddwaliro ali bubi. Tugendayo naye twamusanga ng'era ali bubi. Kale okuva ku Saturday, Sunday, Monday paka lwaketi ku makya ga leero ssaawa nga 9 n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Nnyo abadde mugumu nnyo kuba ebbanga lyonna abadde ne bbaawe abadde agenda eruzira n'amukyalira nga tuva mu ddwaliro e Mulago ng'ava na kufuna ddagala naye ku Lwokusatu n'agamba nina okugenda wa eruzira era n'agenda n'alaba ki n'akyalira bbaawe naye yagenda ng'anafuwa ng'alaba buli beyiro gye tusaba bamuma ne batuuka ne kweri beyiro gye bayita mandatory beyiro ng'omuntu ateeke okukola ki. Byebyo nno wali